Lawyer wa Bobi Wine omukulu munanga ate Robert Amsterdam tatudde waliwo wano munanga ate byabadde agamba. Ngenda kubeera nga mbikutuusako kosa n'omukulu munanga ate Bobi Wine. Spice Diana yeekoze ebintu ate nga Kalole Kasiita n'omwana we nabyo ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Waliwo ebifaananyi bino bibadde bikutte munanga ate akati omukulu munanga ate Bobi Wine nga ali munanga ate mu kubeera nga aggusa ensonga ze. Ebifaananyi ebyo bibadde bikutte munanga ate etabbu ate nga ku sayidi y'emu kakati nno nga bwe nkutandisizza nti lawyer wa Bobi Wine Omumerika muyite munanga ate Robert Amsterdam kakati nno alina munanga ate byabadde agamba wano jjukira nti nno tatudde esayidi eno. All of those frustrated and angered by the behavior of those pretending to be a government but in fact behaving like a military junta, to stick to strictly legal methods of opposition, but carry with yourselves at all times your phones to record the abuses of the army and the police, which are constant and which are being deployed against the very principles for which the Harare Declaration stands. And I want everyone in Uganda to know that we are in solidarity with the people of Uganda and that this crime of a stolen election will not be forgotten. Thank you very much. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. Kakati no ono no lawyer mukugu mu bya politics kw'ossa ate n'okulwanirira munanga ate eddembe ly'obuntu kiyite munanga ate human rights. Akatambi ako kakutte munanga ate etabbu okwetooloola munanga ate social media wabula nga n'okusattira munanga ate esayidi eno. Gavumenti evuddeyo ekiwandiiko kye mbadde ndabye wali kibadde kya mwami wali honorable munanga ate Mwesigye Frank avuddeyo n'agamba nti lawyer ono Robert Amsterdam kw'ossa ne Jeffrey Smith jjukira nti nno balawyer ba Bobi Wine kakati nno baweereddwa munanga ate okubeera nga tebalinnya mu Uganda olw'okusinziira awo Robert Amsterdam munanga ate n'ebiri mu kutambula awo era nga boogezaako okulaba post ngikuteereddewo awo ndowooza ogezaako giraba ekutte nnyo munanga ate ettabbu okwetooloola so byebyo munanga ate bikyagenda mu maaso awo makkati ga Bobi Wine kw'ossa ate ne balooya be bikyagenda mu maaso munanga ate okutredinga okwetooloola kw'ossa ate n'okusattira mu gavumenti wabula nga nkwongeddeyoko Spice Diana yeekoze munanga ate ebintu abadde atuuka wali munanga ate ku photoshoot nga bw'ogezaako okulaba bakira obwedda nga bw'agoyingamuko munanga ate crazy olubozi nga lukutte akati. Yo, nothing. Wali wangoba nakulabyeko osabulalaga nengamba omuyimbi kamuleke wano mundabirwamu wano bange yeera bamutufune gundi eyo tusooke muveeyoko katono. Yo, nothing. Wali wangoba nakulabyeko osabulalaga nengamba omuyimbi kamuleke wano mundabirwamu wano bange yeera bamutufune gundi eyo tusooke muveeyoko katono. Wabula nga ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko Kalole Kasiita avuddeyoko n'alaga omwana we. Omanyi Kalole Kasiita ono by the way ebiseera ebisinga tatera kujjayo n'alaga munanga ate omwana we mu kamera kiba kizibu era nga ne ku mulundi guno babadde ku lugendo nga bali mu kwolekera era amulazeeko katono nnyo tamulaze na feesi.
jjukira nti nno ebitambula omwana ono yamuzaala munange ate mufefe buusi mbu byebitambula munange ate awo ku social media. So Kalole Kasiita munange tayagala kulaga mwana we mu kamera era nga boogezako munange ate okulaba babadde bambi ku lugendo lwabwe nga bali mu kwolekera era nga bw'olabye munange ate mu katambi ako kabadde kakutte munange ate ettabbu. Wabula ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminat Yugi. Ebisigadde byonna gwe just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze.